Nserevu kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza muje baliko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe essamyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abakaab'enganda ssaakati n'ab'emikwano Omumbejja Aisha Nassolo ge gange buterevu mantuuse okubeera nga ate nkutuusako updates kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde olemu okubeera nga ate missing out yes naye nga ntandise ne Pastor Bujingo bano bagenze okubeera nga ate babuulira enjiri ekaceeka wabula makkati g'enjiri awo yaviriddeyo bw'atyo ate ne yeebaza Susan Makula okubeera nga mbu si mukazi eyeejalabya era mbu bamaze ebbanga nga tebagulirako ddala ngoye wadde bw'engoye ze bambala zibaddamu era yeebazizza Susan Makula okubeera omukazi ali supportive okubeera omukazi amuzzaamu amaanyi kankulekereko akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso omwagala nnyo luno olugoye lwe mulaba siyaguze mulumanyi bulijjo alwambala nange essuuti eno sanguze infact tuludde okula engoye nga tutunulidde ekintu eki tuleeta enjiri ekaceeka mwebale olwebalula balabadda naye tuwali asiima naye Katonda webala okwerekereza n'onsisaamu amaanyi n'ogamba tujja kulukola wadde sente teziriiwo ffe tetugenda kulabwe tugenda kulanga tetugenda kulaki. Thank you for being a supportive wife. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa Kurebizibu byonna ebikusumbuwa mukwano gwange weekwate Haji Mukisa Karim asangibwa wali Bujuuko Michiana Road osobola okubeera nga ate omukubira ku namba y'essimu gy'olengera ate mukwano gwange ku screen yo essaawa eno tojja kubeera nga ate munange wejjusa so nga ate nawe wenna ayagala apartment ey'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi weekwate aba West Apartments bano basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain osobola okubeera nga ate obakubira ku namba y'essimu eri awo wennyini ku screen yo mukwano gwange so nga ate mu kweyongerayo mu mawulire amalala ye Hope Shifah mukazi wattu surprise naye zaamufuukira surprise kati nno olunaku olwaleero asimatuse okubeera nga ate akubwa kanyama bw'atyo waliwo omukanada amusindise okubeera nga ate atwalira eyali girlfriend we surprise era nga bw'atyo munnange amwetondera little did he know nti munnange omuwala yamuvinga dda on era munnange ali ne kanyama bwe batambuza bulamu kati no munaye Hope Shifah mu kutuusa surprise bali wali omusajja yeetondera omukazi munnange ensonyiwa kumbe kanyama wali awulira era awulidde obusungu najja bw'atyo n'abafubutulawo ngenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala bakoledde ddala akavuyo awo wennyini abantu ne bakuŋŋaana kwegamba bambi tebibadde byangu n'akamu n'akeddagala akatambi ogenda kuba ate okalengera mu maaso kaawo so nga ate ngenda kuba nsembyayo Simple K fenna tumumanyi bulungi ono omuvubuka agamba nti muyimbi era abadde amaze ebbanga nga yesiba ku mwana wa full figure agamba nti oyo omwana wange biki bingi nnyo ebyabaawo yavangayo mu butambi obw'enjawulo n'avuma full figure omujerega bingi nnyo ebyabaawo era we batyo abantu ne basalawo nti oba oliawo full figure agenda akola DNA kino nakyo kiggwe era bw'atyo full figure bagenda mu maaso ne babeera nga ate bakola DNA era results zafulumye nga munange Simple K si ye taata w'omwana kati no wetwogerera Simple K yasindikiddwa okubeera nga ate asavinga emyaka 5 beddu ng'ali mu kkomera wabula abantu bangi nnyo abavuddeyo okuli ne mama wa Simple K nga begayirira Jennifer full figure abeere nga ate munange asonyiwa omuvubuka ono bavuddeyo mama we yavaayo awo n'akaaba amaziga nga bambi yeegayirira full figure asonyiwe omwana we wabula ekintu
taata asobola kukola oba oliawo before nga full figure tannakola ki tannasiba mwana ono oba tannasiba muvubuka ono. Kati nno ngenda kuba tenkulekerako obumu ku butambi omuvubuka ono bwe yavangayo n'akola. Butuufu naawe ojajinge otubuulire ddala w'obeera gwe oyinza kukola ki. Tetuganya abantu tujajinga nnyo situations ezimu ne tugamba nti amusonyiwe akola atya naye senga obadde ggwe abantu bangi tukola ebintu bannaye nga tetulowoozezza n'ovaayo ne weesiba ku muntu n'omwonoonera erinnya kitwala ebbanga ddene kitwala ssente kitwala ebintu bingi nnyo okubeera nga ate omuntu azimba erinnya n'abaako waatuuka wabula ate abantu abamu bo bavaayo ngayagala ayonoona erinnya ly'omuntu mu budakiika ng'omuntu oyo amukubye era ng'ali ku ttaka. Kati no mwena mwene essaawa eno abagamba full figure sonyiwa omwana era bangi nnyo bavuddeyo ne bavuma full figure ati yes tumwegayirire wabula ate tetugattamu birala tumwegayirire asonyiwe omuvubuka wabula n'omuvubuka naye ye nga ye naye yalina ensobi ze nga ye era Akatambi ngenda kubanga kulekerako omukwano gwange naawe ojajinga oba oliawo zeeze ezimu ku nsonga full figure naye kwasinzira n'agamba sigenda kubeera nga ate nsonyiwa omuvubuka ono olw'ensonga nti yavangayo n'amuvuma n'amwogerera n'agamba abantu nti amwesibako amwesonyiwe mukazi mukulu biki bikogaba mingi nnyo byavangayo n'ayogera. Ngenda kuba nkulekerako Akatambi ako essaawa eno yennyini era ngenda kuba nkusiibula essaawa eno mukwano gwange. Goodbye for now toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes. Naye bannayuganda mpulira ekizibu nina ennaku nnyingi nnyo ku mutima gwange ekisinga okunnuma mu bulamu bwange ekikazi ekinnemeddeko fulofiga ndeka ekisooka awo bwe twakoma kyetwakomako kimala lwaki onkubiranga amasimu ndeka tonneesibaako fulofiga neesonyiwa nsindikira ebintu ndooto yina ebintu oyagala kunkwata simanya lwaki nakwesonyiwa fulofiga we twakoma kimala ekisooka oli kikazi kirwadde lwaki tonneesonyiwa oli kikazi kirwadde fulofiga fulofiga tomanyi patisize ezimu ez'omubiri tezijjudde eryo erinnya lyali terikusaana atisitiko bandirituumye badibulaka kuba badibulaka kakazi kalungi fulofiga neesonyiwa wenna ekisooka fulofiga okunjubuka fulofiga oli kikazi kibi oli wakisirani mu bbanga lya myezi 2 gyokka buli kantu kange konna kaweddewo kaibulale kange konna kasirira lwabisirani byo olunaku lwe nakusinkana simanyi nejjusa nayo lwolunaku fulofiga wali tosaana beera mu bantu wali tosaana kolaki kati lengera ekisinga okunnuma sikyalina na ssente zonna zisobola kungulira kyakulya ndikakomando nkewoze annaye fulofiga nze nsaasidde abasajja ababeera naawe mbasaasidde oli kizibu ekisooka fulofiga wali tosaana kubeera mu bantu era neewonya Pulezidenti Museveni ekifo kyeyakutekamu wali tokisaanamu osaana kukubira katimba osaana beera mu kakeegi n'ofuuka kyabulambuzi omanyi bannayuganda abandize okulambwa singa kati tuli bagaga olw'ensonga oli kyabulambuzi oli kikazi kibi n'ensonyiwa toddamu kunkubira amasimu ndekera obulamu bwange onsiraniza olina obusiraani owozaaba ovuma bannombo balina ebisiraani bwakisinga n'ensonyiwa ekisooka nali nkuyambi buyambi togenda kuddamu funa muvu ate tekikyasoboka n'ensonyiwa we twakoma kimala ze nejjusa n'olunaku lwe nakusinkana ndeka fulofiga nesonyiwa oli mukazi mukulu oli jjajja osaana kube oli jjajja ge mazima jjajja nesonyiwa oli kikazi kibifu jjajja mukyalo oli jjajja mukyala fulofiga ndeka oli mukazi bubi wenna tulabika ze newunya abakutunuza mu kamera zaabwe newunya abantu b'okola nabo tosaana beera mu bantu newunya omuntu eyakuzaalamu abaana nali nesse fulofiga nesonyiwa toddamu kunsindikira bintu byo ndootaaga ntuntu oyagala kunjuula buyoozi wenootiisa tiisa olina agaaso oyagala ku fulofiga oli bukazi gulogondeka olabika olina amayembe fulofiga olabika olina obutego oba oli wa ggwanga ki
wena ekisooka okunjubuka wena okunkumuka oyina ekikwa ananga andeka nesonyiwa fulufiga ndekera obulamu ndeka nkuba emyuziki wange nesonyiwa nkoye ennaku nyingi gyempitamu bannayuganda mumpe ku magezi obukazi bubi bana olufiga nkwesonyiye ndeka njaka ngambe nga njagala nnyo wanje kale veyo tuwa ebintu byaffe sebo nene babadde omusajja era baagala yemoole bamulimba okitegeera abeere ku olwo omusajja watunga akaaba kyokulaba nze nsituuka mumaliridde abantu banvuma naye nkikuwanga bwe kiri okitegedde tuwe sente zaffe tojja zirya keeke yaffe gituwe wakiri mugirye tajja bakolera gomanyi omuzira gwe Canada bituwe abituwe atugoba atya bwatyo tubbye eki bagambe kola bunyama musajja ategera jja n'atuula ku bizinensi y'omukazi okitegedde anti tukugamba bituufu tuli bawala banno teri musajja ategeera akola ekyo abadde akuuma obuntu bulamu nga bwe yabedde teri abadde n'amutegedde nti bbaawo teri abadde amutegedde fewedda tuwala ne kamera omukwata ngenza okujja wano neyaŋŋambye mu dduuka mulimu omusajja ne muga ekyo tukigino walinge omusajja abeera okke eyatutumye fatuzza tukimanyi waali naye kati olwayimiridde obusajja mbu tumuyisizaamu amaaso kati alaga ku busajja wamma bbaawo akyakwagala zino zensobi ze tuba tugenda okwejjusa mu maaso zeezo ate abo balaba beefuula baba baagala omutalina kyabakwagala yabitandise si yakozinze anti akozinga ku balalu ffe tulwanye entalo ne ssematalo sha okitegedde abo tebalina makulu omanyi abadde agala namukuba naye bannange yandimukubye nga weetuli nedda wamma bisigaze oyo kanyama oyo abadde batuggalira simanyi atugoba bisigaze bisigadde nja kwogera naye kuba nina enamba nenga wamukyawa talina kyatamaye kuba ebigenda like you moved on yaba takimanyi nti wa in a relationship kati ebisigadde nja mmaliriza naye kati ekyo kyabadde ayagala okumanya ekisembayo si bino nti munaye nakugira biki era olaba abadde akulemeko nga tamanyi nti oli mu relationship nga ye amanyi nti bwe baba nti yakunyiiza waliwo chance emuddiramu naye baba nga oli mu relationship era mba nsi okimugambira wano nga wooli yes netutamalira muntu budde omanyi laavu ekuluma naye ewona tukyali kube twasookerako kati mukwano eyantumye anaamanya nti nabikoze era bwe mutwe mbiraba ne muŋŋaa nabipanze this is what I go through kanyama yayonoonedde omuwala everything was nako waba kanyama bannaa nonze kamuku